Ebazibwe mikwano gya Mukama waffe Yesu Kristo, all media houses, Mukama bo mukisa tweyanziza nnyo nga bulijjo kutukwata ku mukono kutegeeza eggwanga nti worship night ekomyewo nga bulijjo ffe tuli waka. This is what God has called us to do. Kyetukola tuyimusa Yesu n'okwagaza Kristo eggwanga lyonna. Okusooka kambeebaze mwebale bulijjo butatulekerera. God bless you so much. Nze Twina Herbert, omuyimbi wa gospel ate omusinza. Encha lunaku lwetwalinda tulutegeka ng'omwaka gutandika nga tulwesunga obutebe babutegese dda abamu ku ffe Sitaani agezaako okulwana naye tuli bawanguzi n'okukirawo. Neebaza Katonda nti part of the team egenda okubeera wano olunaku olw'enkya nga tuyimusa Yesu. Banange tekyeganika, Mukama atukoze bulungi. Waliwo abali media house tuze tubalaba emyaka mwaka ku mwaka nga muweereza eggwanga nga Mukama abakoze bulungi nammwe. So worship night is not just a time to kwebaza kusinza n'ekiseera okwebaza Katonda byatukoledde. So ate njagala nnyo ngeri nsoma gyakikolamu nti ne bw'oba toli mulokole oba oli mulokole oba toli mulokole ng'okimanyi Mukama alina byakoledde. Worship night is a moment where we all come to say thank you Jesus for life, for protection, for blessings. So the nesunga every year worship night, and every year is better than the other. The latter is always greater than the former. Twebaza Katonda nti olunaku lutuuse lwankya nesunze. Yes. Musumba, do you know luno olusozi lwa Africa ekintu buli gyenda gabanga amatwinira luno olusozi? We should do it tomorrow. Made 1 million views. Yeah. We should do it tomorrow. Luno lusozi luja kuvunama, luno lusozi luja kuvunama, luno lusozi luja kuvunama mulinya lya Mukama. I had an attack of flu, but by tomorrow I'll be fine. I'll be fine. That song is doing very well. Buliwendaga bagamba olibalo ne Pastor Wilson. Of course, siseroka n'endala zonna neewuunya okwagala kwoze okwagala nga konjijeni bwe ntula n'endowooza kw'ebyo byokoze olw'erinnya lyange. Nalani atajjukira ani oyo atasinza nze siriyinza kumwerabira ennaku zange zonna. Oli Katonda, Oli Katonda, Oli Katonda, wewunyisa. Oli Katonda, Oli Katonda, Oli Katonda, Oli Katonda, wewunyisa. Yes, I will. Tugenda kuba ne Brian Lubega. What's the song? Daye Mukama nga n'omira entalo ez'amaanyi ezisinga obunene. Tugenda kubeera ne Streams of Life Band. Neebaza amakubo gogadde weewa n'essaala z'otazzeemu ebyo nsabye n'otabimpa. Oh, the one I did with them, that is everywhere. Which song is that? Yeah, so Streams of Life will be here. Carol Komeza. Gwanya zingira Kristo kale akuja kutale na kwamba zingule sina uwanende kakumuza na kati likole. So Carol Komeza is one of our kids here, and that song is everywhere. She's in the future band. We have who else? We have Apostle Jonah, Justine's sister, Blaza. What's the song for Apostle Jonah?
Dala gwe Mukama Katonda wa mawanga erinnya lyo lyamanyi okumenye ebigo. Chimala. I think that's it. Yeah. Any other questions? Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. I think, let me try to simplify it. Do you remember when Jesus rose from the dead? Yes, we are Zuki Montana. What did the people say? He is risen, as he said. Azuki de Gawayagama. So nze ndowooza enkya nze nali ndowooza nnyo ku worship night yali nayogeranga nnyo ku bulamu bwange nga ndi ku bbala ng'abazadde bafudde nga tewali kitambula bamanja rent sirina kyakulya sirina kyakwambala. I come from the poor of the poorest, not even food on my table, not even a shirt on my body, nothing. But by faith we spoke into the future. Bible egamba Ezekiel spoke to the bones and the bones became an army. So lunaku lwenkya, no more self-pity parties, no more kwekubagiza. I am an orphan, look at me. No dad, no mom. And the Lord has been my father. So, and I've not accepted to be buried alive. So it doesn't matter who you are. Tomorrow we want you to speak in the name of Jesus Christ. So that years later, we'll say, look, light came in his house, as he used to say. Yazukidde nga bwe yagamba, yagaggawala nga bwe yagamba, yazimbye ennyumba nga bwe yagamba. So enkya tukuba omwoyo w'okwekubagiza n'okugamba ewange biganye, ebintu bigenda tereera. Sebo muganda yange ekibuuzo ekyo kizeemu. Weeyatuleko bulungi, toddamu gamba nze ndiko ekisiraani, enkya ogenda gamba ndiko omukisa. Era ngenda gamba abantu baatule ebigambo wabyeyogereko, oli agambire ddala mponye, oli agambire ddala nsumuluddwa, oli agambire ddala ndi mugaga. Ngenda bibaddisaamu emirundi n'emirundi, ate gye banaako mu byogera nijjoko mu babeeramu. So that's it. With the time? Time. Tutandika 6 p.m. to 6 a.m. So free entry. Kuyingira kwa bwerere. Actually, the night, the morning comes, the dawn comes without you noticing it. Tosobola na kumanya nti obudde bukedde, I promise you. Tojja kumanya. Enjuba eva inoga, wait, what time is it? Yeah, it's a big party. It's Jesus' party. Yeah. His office, we sent a letter to the Inspector General of Police. I was at their office of recent, and I think we are good. The DPC's office, the OC, Nansana, Luigi, I think we are good, we are cleared. I think. I think we are. So, plus heavenly security, we're going to be safe. But we want to say thanks to counter-terrorism and whatever. Tomorrow, I think we are all cleared by the Uganda police. Remarks to those that are willing to come to stay. Yeah, I think we want to tell all thieves and Banyakuzi, I don't know how you say that in English. The takers. The takers. Please come with a heart to worship. If you come to like steal from us, I think we are ready. So help us God, and we shall work with the angels and the Uganda police. I know some people don't fear God. You tell them, hey, don't do that, God is watching. It's like, yeah, let him watch. Some people fear police. So police will be here. Yeah, you can tell somebody, don't take that microphone. God is watching. It's like, yeah, let him watch. But you tell him police is here. It's like, oh, so they fear police, then go. So both of them will be here. We'll ask the police to be here and also God to be here. So Katonda jatuyambako tukwate. Ate nsaba Katonda tuweyo mu byomu anyumize banne nti abantu bali balokole. So tusaba tulegayiridde nnyo baganda bange temutuyisaamu gaali enkya abalokole mbaleke basabe n'abatali balokole tobbanga wa Katonda sobola okukola ewalala yonna naye wa Katonda weewava emikisa gyonna. So saba mujje kusaba temujja kutuyisaamu gaali baganda bange wamwe n'abageto ne muganda mmwe ate tulina ne ghetto church Tugonge tugenda kwera mu Saturday mu Katanga. So tugenda kulisa abantu. We are doing a ghetto church on Saturday evening, free food, free prayers. So all
all ghetto kids, after the night, we are coming to your city, Katanga, Saturday. So we are your buddies. Let's do this together. Let's not. Yeah. Musumba. The side story. I recently met the head of NEMA at a party. So I didn't talk about it because I didn't want to ruin the party. But she sounded very calm and a nice lady. So I think sooner or later we'll invite her around to see. However, you are all welcome. If they waba menye nyumba yo, nze jamu tusabiri Katonda tumanya ali kudizawo n'ekisinga kye bamenya tumanya. So you are all welcome. Mwena abaganda bakate twakita mu ffenna basabira beera nammwe tukolagana bulungi ne banneiba baffe and they are always here. So dear people who are affected, the answer is God. Katonda is so come and pray. Katonda yazaawo asobola okuddizawo n'ekisinga kye wafiirwa. So mujje tusabe Friday. Ate ne 31st December tugenda kiddamu. So